fa additive jimbani tisakadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing atobujigere kade bagita fa additive yuji comment section weriyo bakabuntira mu comment section atose language following bane byenako bisikira n'iki bakola pastor Bugingo bamuli bubi ku social media mukazi wa Season Mapula agenze na commenting post ne babuli post ya commenting ako kye bamukola okufa ko bufi wanagenze nagamba ati rest in peace oba RIP namuliplying namugamba mukole embaga ku Kananirandi jukira pastor Bugingo yavaisibo ngalumiza kundi mbu Segirinya mbu yagenda nakwata ebifaananyi ebiraga Kanani tewali bantu nti wakalu simanye ebifaananyi bino Segirinya abikwata budde kubanga obudde ebifaananyi bitambulidde ebiseera bino nga Segirinya ali kundi kati simanye ebifaananyi Segirinya abikwata ddire nga kibakoze pastor Bugingo ku social media abange Uganda umulamire be Segirinya ne bannaye ebintu byese Kinsuseeko nze ekyamazima kinsuseeko mukulu Bugingo kyebamukola kikambwe kyebamukola buli ayogera ebibi ku Segirinya kyebamukola kikambwe naye ng'ekyamazima waliwo ebintu byendaba nze kati nga Sheikh Omar nze ndaba mu kunyiga Segirinya Muhammad zira tebirina makulu oli yakula mulimu gwe nga kansala ne esala z'abadde amusabira nga sala mbinzi so ne Bugingo yavaasebo n'aduula simanyi Bugingo oba alina obukakafu obwalaga nti Segirinya yajjanga n'akwata ebifaananyi oba just ba bloggers abalala ab'oku Facebook tebajja ne bakwata ebifaananyi babiteeka ku social media simanyi oba alina obukakafu obulaga nti Segirinya yajjanga n'akwata ebifaananyi okumanya nga Segirinya sibya nti yakwatanga ebifaananyi ebikaali biraga obutibwa obukalu jojuzi wano waliwo ebifaananyi bibadde bitambuzibwa nga tebikyali bipya jjukira Segirinya nga ali ku ndiri kati neebuuza Segirinya wabanga yabikwata lwaki ne yabadde ku ndiri basigadde bakola ki babikwata jojuzi twafunye ku bifaananyi byadde biraga obutebe nga bukalu ku Kanani jojuzi mabegako wano kyokka nga Segirinya ali ku ndiri uyo omusajja watu abadde namu brain disease balita brain disease ebwongo kibategeeza nti abadde talina ng'egyanza kuvaho kati tugambe nti Segirinya omwoyo gwe gubadde gumuvaamu ne gugenda ne gukuba ebifaananyi ne gubiteeka ku social media oba abadde avangako katanda mu kiro oba abadde ng'abulawo ng'omuzimu n'agenda n'akuba ebifaananyi n'abitimba ku mitimbagano simanyi pastor Bugingo ndowooza ariko alina obukakafu obwali bulumiza nti Segirinya nti eyakubanga ebifaananyi n'abitimba ku mitimbagano naye ng'omusajja nze ngamba yakalyamu yali ndowooza amwayiza bwendowooza kale yali ateebereza buteebereza oba oliawo ne Segirinya ebifaananyi yakola abisanga ku mitimbagano kubanga waliwo ebiseera Segirinya we yabeeranga ennyo ku social media ng'era akola ne zirayivuzi ku social media ndowooza ebifaananyi ebiseera bwe yabikozesa ndowooza pastor Bugingo n'alowooza mu Segirinya nti yakola ki yagendanga n'abikuba n'abikozesa mu video bantu bangi basobola okuba ebifaananyi n'entiga za pastor Bugingo zisobola okuba ebifaananyi zibitimba ku social media naye byebyo makula bamagambye mulekerawo kubyeyogezaako bagambe tebalabayo alinnya mu maziika naye babagana amaziika gagenda kubaamu ebikonde obanga bangi bwe bagobye n'empuga ndaye bamugobye ku ddwaliro e Lubaga bannange sajja atagezaako kwewozaako abayaye bamutereka ku ky'ebitaano ebitaano byafuuka ebitaano ndabye bamufubutudde Lubaga ndowooza ne bano mpoziko nga tebagenda kwetantala naye makula ne Bugingo babagala okubakuba biyitata bagende mu kuziika Segirinya kubanga ennaku ze ebintu byakyukamu oba ku biri ebidde bagamba nti tebagoba muntu ku mufu omuyaya akukubirawo zimawokota bakulabisizaayo eyo era mukulu Bugingo ne mukyala we makula zingamba basitolinga ebisitolinzi mu maka gaabwe basigale eyo ajja kwagala ogenda okwegula bajja kubakubirayo naye nga kyebamukoze mutaddeko amayembe ne bannaye social media giraba edduka naye nga bambi ekitalini kya Mr. Update Segirinya Muhammad bw'atyo bwe yafudde ntiisa amaziga nabiwoobe naye nga baaba njukira muko abamugeeranga ebibi omwali mu kkomera tavanga nayo nebbanga kati dene yali yategeka okusala ente nga Segirinya nti afudde nti n'okukola pate ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Omar omusomi w'edduwa saddiza wali nasana ku masitowa ku Ngabo stage ku Hoima Road yategese okubanga akola ka pate Segirinya nga afudde
ne baba ne kapati takakoze oza amawulire gamusanzeeyo mu kkomera ndowooza essanyu era lingi lyawulira kyalyagaliza embazzi Kibuyaga amusuulidde. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi mweraba.